the omukazi allegedly raped by 7 men. Yekubiza obuyaga njaga tagisobola agenza ngedde njaga yekubiza obuyaga finally bijanjalo babikuttemu enva ne bazisena. Mezaya wabiwuliddeko? Because that's why it's allegedly. Yeah, nabiwulidde. Omukazi enva bazisenye. Naye this is my say. Maggie Kayima ina reputation ey'obufere. Ne pasta. Maggie Kayima sirina kirungi kyonna kye nali muwuliddeko. Kachanga abeerawo. Maggie Kayima yava e Uganda nga kituufu ye ali ku wanted nga teyewaayiriza. Era kituufu ye yadduka buddusi. Kati Maggie Kayima ebyo byonna bye muwuliddeko era nina n'abantu benjogeddeko nabo abali eyo. Nina 99 doubt mu statements ze olw'okubanga tagibwako hadithi. Maggie yakyuka. Okimanyi mbu Maggie yakyuka. Lwaki mudawuti? Ali mu nsi kati. Lwaki mudawutinga? What I mean kati abalokole tugamba kati yayingira yava mu bulokole n'atandika okubeera mu nsi like she yayisangamu ali mulamu w'ensi. Kati lwaki mudawutinga? One, Uganda yagamba yalina obugere bw'embuzi. Bayimutemako obutemi. Yabigamba nga jjukira yagamba nga agenda nakusuwinga ye nabbi mukazi. Naye ne basolooza ssente nnyingi n'ebbaawe. Nakkiriza ne babba abantu mu linnya lye. Maggie Kayima atuuse e US yakamala emyaka egi. Akati avuddeyo ne claim nti bamuganga rapins oba bamuganga fuckings. Nze eri kyensuubira nti one ekisooka yagenze ku pate nga tayambadde empale ya munda. Yabadde agenze mu house pate ng'amanyi yabaddemu ne kagistringi. Yabadde agenze mu house pate ng'amanyi waliyo kojjaawe waliyo boyfriend we oba ayinayo business partner. I know. Mbu yeekubiza obuyaga bwa layisi. Ekyo kimu. Ekyokubiri Maggie Kayima omuntu omu gwe ku bana babiri be baakutte kuliko omu gwabadde alina naye obutakkaanya. Okakasa. Watya nga bwe yamusanze mu house party yayagadde amukubise 3 phase engeri y'okumwesasuza. Nkitegeera. Era kisoboka. Ku bantu bano bagamba bamufakinze. Kuliko omuvubuka omusajja gwe batakwatagana. Omusajja oyo Maggie yali yakayingira mu America. Bakwatagana boyfriend. Omusajja ono amusuubiza omuwa empapula bwe yamala omulyamu ne bitakola. N'abanga amubadde amulinako obusungu. Namukuba enkudi ey'obwereere. Yes, kakati watya nga yabadde amusasula olw'ekyo. Ekirala Maggie gwe tumanyi obulungi watya nga yatuuse mu America ne bamubalira nti bw'ona ogamba nti baakukoze ABCD ogenda kufuna empapula. Rep tesobola kukwesa mpapula. Esobola kirungi 10 ku 10 amuweesa empapula lwa nsonga emu. Kubanga what happens? Anti abafamile z'abano be baakutte. Basuite abasindika invitation musonyi obudde wa panelist tetusobola bakkiriza kujja kuteesa mpozi mu comment. Wadde babeera bajja muwa empapula ez'obukuumi. Ate ekyo empapula zifunira nawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe babeera nga baamubalidde nti nno bw'ogamba nti baakurepinze bagenda kukwata bali babateeke mu kkomera gavumenti ekompensating. Tekisoboka gavumenti ekompensating eba yamukutte. Eba yamurepinze. Tina munnange wane Bulaaya wano mu nsi z'abazungu bwe bakola. Bakukwata uliriza Tina. Najue tizawedde baba mala mukwata bukwasi ulirizaamu. Bakwata victim kooti kasita esalawo negamba baamukutte
gavumenti ekompensatingirawo nga lumu kubanga olina okubeera nti nosimanya ogenda mu zirihabu biki kaakati abakazi bangi nnyo wano e Bulaaya abagaggawalidde mu kintu ekyo tulina baganda baffe bangi abali mu makomera kyenkugambye nze nga ngenda mu jail nga nsavinga 10 years mbulwokuba oba kitegere tulina bangi nnyo abali mu makomera babalimbye anti litawuliriza babalenzi tebamanyi kakati ono ye bamubayinza okubeera bamubalidde akazannyo ako kubanga tulina bannayuganda bangi abali mu makomera nga babasibye omusango gwa reepu naye ng'amusiriza tamukwatanga nako wadde kabina ekyo weekiri bantu bo bakuwayiriza ebya reepu kubanga agenda kukebera munda eyo kulaba oba tibakuyingidde Rita tulina detectinga DNA human rights kakati Rita tulina omukyala tulina abakyala balinga 3-4 obamanye bali mu America bagenda ne bejjamu amagi ne bagatwala mu incubator ku clinic etunda amagi ejjiri omukirira customer omu ne liitamu empewo ne lifa oba kitegeera oli ne bamukompensatinga sente empitirivu nnyo nakati kwayimiridde bamuyita mugagga w'omu America nenga yatunda mwana we manya ali mu America nakati we bugagga bwaliko nenga yatunda mwana we kakati magi eyakamala emyaka 2 geza liteke empewo magi eyakamala emyaka 2 ng'ayingidde America nga tulina bannayuganda abamaze emyaka 12 lwaki bo tebakibakolanga kati magi kayima ninamu ebibuuzo bingi olwa reputation gy'alina ateekwa okubeera ng'alimba waliwo yagambye nti mutunzi wa nkudi mbuulire bye nawulidde ng'obuzibu bwavudde ku ntegereza ya ssente oli yasasudde n'ayita ne munne obutasasula ssente kuzongeramu kwe kwavudde obuzibu nange we nawulidde kinambu yadde atunda nkudi anti kaakati labayo yensonga lwaki ekigambo kya repu ku magi nze nkijjawo era tekisoboka yabadde atunda nkudi kati engabana yalemesezza like ensasula yakyankalanyiza emirimu of course ekyo bwe nkimanyi so nze mbadde nsaba magi amanye kino abantu beyagambye abamukutte bannayuganda banne bajja bakwata babeera nga tebabadde si ba citizens babazze Uganda bamaze okubasa n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba muntu n'obwombefu obw'ekitalo magi weekube mu mutima abaana babanno bwe babeera nga babasibidde obwereere gwe nga bakubalidde eddiiru mu myaka 2 bannayuganda waliyo abamaze emyaka 30 waliyo abaana abakuliddeyo era nga gwe barempinga mbulire compensation ziba sente mekawo nayo tudde ku oba byabadde organize oba tebyabadde Rita sente nyingi abantu bagaggawadde baguza ebizimbe mu ddiiru ezo kati nga nkuleka meze yogenda osavinge nga mitwale mekaji bagenda okumpa kati Rita baliriramu omuntu we bamuweera miliyoni 2 n'ayira munne asidi otyo oli ne bamuwa mitwalo 5 n'agenda n'akubalita kagwe essasi mbuuza tonfunye mbuuza abo abantu babeera involved oba tebabeera involved baswiti abaweeza request tetugenda bakkiriza budde buno wena kyala kuteesa mu mpungundi obudde wa panelist bwe baliko omuzannyo gw'abakazi Rita naye tugamba teesiza mu comment section sigenda bakkiriza oli ajja bulungi nnyo mu house yo ne mukola pate buli kimu simanyi birthday biki ne mukkiriziganya oluusi ne mugenda mu kikolwa ng'amanyi bajja kukebera DNA naye nga mutegeeraganye olw'okugira nti bankutte era bangi bali mu makomera bangi babadipootinze abantu Rita tebalowooza ku bannaabwe tebadde ddiiru kati nga wedda mugiyita ddiiru abantu bangi tebalowooza ku bannaabwe that means bali tebakimanyi not so anti ddiiru yona omukyala yekka nti bali tebali yekka
balinga tebaliimu kakati sky yugiwe kiri bwe kiti budi wa panelist nabyo omukazi olimba panelist munaffe tunyinza okukkiriza nabyo omukazi bambi bamufeze buwala toba tebamukutte bamufeze bakutte bakakwata babiri abangambe bakakwata batano okay ndoze namba erinye babadde 7 babiri be babulayo ndoze namba erinye nene tawebuzeemu mu house party mwabaddemu omukazi omu abalala bivede naawe tebyefaako waona yawo ng'omwenge gubakubye omwenge gubakubye waliwo agamba munokwepakejinga fe balabika obulungi era tuwalanwanya tuwandabye eggulo ku mixtape nze zenna nabagamba obunene bulaya kivumo nefudde Miss World obunene bulaya kivumo ezo nyashi zammwe simanya ali munene mubireke Uganda mu Africa bulaya obunene kivumo wamanya ekintu ekyambaddeko jjo nejjusa olunaku nakulabye ng'abalenzi bonna bamwetonze bati gwendo abasajja bonna ne bambeerako mwezo ganze Miss World kati naawe oyagala kisala nti naye bakukuttemu mweyongere maaso okuteesa nze bambula nze kanteesa ekintu kye nayogedde ne Rita nze kye nagambye nti baba bamukutte ekintu kibi nnyo aba yalabye nti bamurepinze kubanga omuntu okukulusanya nga toyagala naye bw'aba nga nakyo si kirungi naye nenkola komenti yange emu neŋŋamba nti oyo omukazi oyo nze yansobera yava ku bw'okubeera nabbi n'abeera extremist n'abeera ayambala obuntu bwagwa tetumanyiiwo kyogereko obuntu bwessategeera nga nange kennyini atabeerangako omuweereza mu kyaki nange nkatya ng'ebintu byakola byatusoloolezayo olulimi akola kiyenyolanyola ng'alinga alina kyatunda kati nange neŋŋamba nti baba bamukoze nze kakyogere bwe nti baba bamurepinze its very bad naye bw'aba nga yabadde atunda nkudi ng'ayagala kuwayiriza banne ekyo nakyo kibi naye nze amawulire ganina ameekusifu ennyo kati njogera mazima nga sitema bigambo njogera ddala byenategedde nabbi omukazi bwe yagenze yatuuse neyekubye bamwadde obuyaga ne bumukuba mu kumukuba mukwano alina boyfriend yazze ne mukwano gwe nabbi bamukubye obuyaga n'agenda mu rumu boyfriend n'amulekera n'amuza mu rumu bwe bamaze kamera zaade ziraga nti boyfriend anyuma ne mukwano gwe bestiwe nga balina rumu era baliranya omwaddemu n'abawala abalala kati boyfriend afulumye mu rumu besti n'ayingira rumu n'ennabbi n'ambwabula yagenze okulaba nabbi ng'ayiika ejjovu nga teki asobola kwogera yayiisa ejjovu nga teki asobola kwogera kati oyo besti yabadde ava mu benkudi ekya drugs ng'abimbye amaaso gali waggulu gati ng'ebya white bizze ku ngulu y'amaaso kati naga omukazi agenda fiira muli muno atusibe naddayo n'agamba abawala naye nga tyabaga nti mukubye akamamba tyabaga nti mukutte yababulidde birala okitegeera kati abawala kwe kuyita polisi ne baleeta ambulance n'emutwala mu ddwaliro ebyazzeeko saabitegedde naba era abadde enkudi yonna eteri awo nti virgin era mwe mutuleke enkudi obanga teyagadde gikuba tejjukira yabaddeko drug ogimanyi nga temanyidde bwongo naye ateri takambuuzeemu n'abaana abo abavubuka abo bannayuganda nabo babadde muzimu gwa pasita iganfa babayita balumira mwoyo ebigambo mpozi yabadde kikadde hotel nga babadde hotel ze zibaliraanyawo naye nga gayi yamukubye akamamba yabadde besti wa boyfriend we abasajja abo bannange Riita beetaaga kuweebwa ngule kubanga Magi Kayima yakavaayo n'agamba nti pasita Yiga yamufunisa embuto 3 nga zivaamu omukazi n'akola statement nti bagenda ne beekebeza Mengo Hospital ne basanga nga pasita Yiga alina mukenenya Magi ng'ali free kyokka ate Magi n'addamu neebaka ne pasita Yiga ng'amuwa kitwe kaakati ne weebuuzaamu nga yabyogera kaakati ne weebuuzaamu omuntu oyo ddala Magi alina diguli yaawa ya busiru enkudi erimu gundi erimu enziku Magi alina diguli yaawa
nga nakali akakazi ka food kate kajja kukkiriza okakube nga toyambadde condom. I came with the food. Bakakola kona ki. Muno omuntu araping omusambwa si mwangu. Abaana nno bano bannange. Aba basajja beetaaga kuweebwa ngule. Nze leeta kankubuulire. I feel sorry for eri abavubuka abo. Naye ate njagala baba deporting. Temusobola kutunda mwoyo. Noyingirira ddala awantu w'omanyi nti muganda wange waliwo ensanafu. Muko omugenzi Pastor Mulamba. Ne mumuddako ne mumubbe nkuli. Yabadde ennaku zino ku Facebook ng'alinga alina ddala kyatunda. Naye batunda bangamba atunda kaboozi. Rita tugende ku kirala. Tugende ku kiddako. Omukwate n'abakwasi. Bintu bibatambulire bulungi. I know. Ekiriwo ekirala mpozi nabasibaitiddemu Juliana Kanyomozi disowns the leaked nude video viral abantu baluzinze Western region. Praise Pastor Gaye mbuno mumanyi omuyimo gwe Ray. Oba naye kwali ku listi. Ndaba naye yali like ku listi ko. Abalunzi Rita Kagwa 202 etekamu. Papa Cindy comes out and confirms being Papa Cindy. Yes. Awo basoko kuwumuliramu. Papa Cindy ani atandika. Papa Cindy. Abangombisa amusookemu. Ya papa ekisokera ddala. Ekisokera ddala Papa Cindy nja kumunenya. Bw'obeera ng'osazeewo gwe n'ogamba nti oli musiyazi. Beera gwe. Kiki ekikuteesaamu amannya g'abantu abalala? Anti era agenda baso tewali wabeera mukka nga nga tewali muliro. Anti wulirizaamu bw'obeera nga gwe habestowa olina omusajja gwe wayagalako. Kakati bw'ovaayo n'otandika okwenyumya nti nayagala gundi obeera mukyamu. Yanyiza Kakensa yakuba gundi akamamba alikoze malayika. Kati kuba malayika akamamba nga malayika agenda nyumizaako liri munnange no Kakensa mbabula. Obeera ng'aliko ekigendererwa ekyokwonoona amannya g'abali. Akensa adda kukusaasiramu. Kubanga Rita omuvubuka oyo simanyi kikyagenderera ndaba buli lunaku kati ateekayo omuntu nti musiyazi munne nti yamusiyaga. Kati yataddeyo Exodus. Bonna bayogerako bwe tubabuusa amaaso. Bonna bayogerako bwe tubabuusa amaaso. Ya evidence ali kuki bituufu ali kukudia evidence kaboogere byo nga tubabuusa amaaso naye nga abantu babasongamu ebintu. Rita njagala tutu ennaku zino be bakuwa bakugamba later. We cannot accept your request kubanga budde wa panelist mukwano. Ojja kugenda nga tumaliriza ku ssaawa 5. Ekibuuzo kyange kiri kimu. Lwaki tozigoba mu mitima mu bulungi? Omwana n'atuuka kukola statement nti mukyalo wa Chameleone Daniela yanova kubanga Chameleone mbuyegadanga ne Melody. Yenanga Chameleone yamuwa kolabo nyingi nnyo. Nti yamuwa kolabo nyingi nnyo, yakola ennyimba nyingi nnyo ne Chameleone, baatambulanga buli wamu kubanga buli gye bagendanga yalinga amulya. Kisoboka nze Chameleone mubuusa amaaso. Kaakati Rita nze ekinnuma kiri kimu nti abantu abo balina abaana baabwe tebali mu nsonga zo. Balekera ekitiibwa kyabwe. Ate n'ekirala yo Papa Cindy yekka si musiyazi alabika obulungi nti awuma n'okuwooma senga nabadde musiyazi musajja siyo yali ku market ennyo. Oba okitegeera naye lwaki abantu bonna zino basiyaga busiyazi? Musiyazi waffe ali e Paris osenga yabeera ayogera bw'atyo ng'ali bw'otunuulira Pastor Kayanja musajja wa buvunaanyizibwa lwaki omuyingiza mu kasasiro wo? Abaana abo bamanyiira oyo omwana bw'anaakera ku matakagwa. Simanye ennaku zino ebivubuka kuno byefuulidde ddala kitibu kati omuvubuka oyo Rita naye lwaki nembwa tesobola kukalya bavubuka bonna ennaku zino basiyazi mboozi yakusiyaga lwaki? Naawe empapula ze zibatuusiza ku ekyo.
anti kakati tina anti babagamba nno okusiyaga kulimu ssente tina bwabeera nga banoonya mpapula lwaki empapula tazinoonya mu bulungi ffenna twamala kuwayiriza abantu kwogera bya kijjega ebyo Pulezidenti Museveni mwamulekera ekitiibwa mwamuwayiriza dda kubanga liita njagala nnyo abantu babeere nti batunuulira ewala bw'okera ku makya n'ofuna empapula n'oyagala okuddako e Uganda abantu bali bawayononera amannya ogenda batunulako otya really Uganda kuba Kayanja ajja kasiba pasta ajja kasiba empapula obeera ozifunyemu naye olaba naye bannange olaba dadi yali ebisiyaga kati ate olwo Kayanja sibe bannange kambabuulire buli muntu waddembe okukola kyayagala bana embiri sirina mutawaana ku papa sidi kikyali naye okuteekamu amannya g'abantu afaaki anti ate okuwaayiriza ono ne batandika okuwaayiriza embo negundi ng'olaba ddala oba ne bwabakala akola kistori ki Bobi naye yamutaddeko ku lisiti kwegamba yali yawooma ennyo kati anti awo kyova olaba nga tebagenda mutwala serious enemy wake tuluve nako obanga taddemu Bobi oluyita nkubuulira amazima omwana oyo yankwasiza nnyo obusungu kola ebintu byo wakamala omwaka gumu ng'oli Bungereza kyokka oyo omwana liita oyo omwana okugenda e Bungereza mukazi yamutwala omukazi ayagadde okuwa empapula n'akimanya nobeera ng'onyuma ne bakyaliibo n'obagamba nti omukazi simwagala olumala osaininga empapula nga mbwaka omukazi n'amugoba omukazi n'amugoba oba okitegeera kaakati amangu agabuukidde mannya g'abantu aliyuka janyoyeza empapula ezo eza liitiriiti zimutuusa ku ekyo ze badde manyi ali USA ajafuna mpapula mulimba Edi naye lwaki abantu bonna abasinga bali ebisiyaga tuve ku abantu nedda byonze sirengeramu buli muntu yamanyi abantu bonna lwaki bali babisiyaga nze siyingirayo yamanyi kati nze njagala nkubuulire bw'oba oyagala okufuna empapula kubanga Uganda tulina etteeka erigaana ebisiyaga oba olina okuwaayo nti oli mu lwabisiyaga naye tekikwetagisa gamba nti ne Rita Namulya ne Mariam Namulya bonna nabalya alinga kawulenge oli gwayawukana naye agamba mbwe yali ayagala musiyaga babuulire mu Europe wano tebakyafa naye oba oli muli wabisiyaga otali bakooye aba foreigners n'abeeru tebali abisiyaga nga ati bano abaddugavu wemalamu bwotyo omweru n'abali ebisiyaga kizibu mumanya naye abaddugavu ne beekolakola ebintu onnange nze muulabikira bubi mukwano tebakyagaba mpapula mu Europe muno era bazibamire ddala bakuwa empapula tebajja zikuwa bazibamire ddala nze mbasaba sina mutawaana ku buli muntu kyakola naye nsaba bawe respect amanya g'abantu bakamanya g'abantu pasita kayanja si omwana yekka asoose okuvayo omulumiriza atuwuliza muganda wange tekitegeeza boogera ku pasita nange negundi aveeyo nange nveeyo mwesibeko negundi omulala aveeyo amwesibeko ate tebatuwangayo kifaananyi nga bali bombi mu buliri atuwa vidiyo bamala googera babamanyi nga pasita amukozesa yeyambule abeerewo tugambe nti pasita yamukozesezza wuyo amutega akatambi tewali kyalina bujulizi ekintu kyenamaze okulaba si kirungi nnyo okukolagana n'abantu bali bubi nnyo mabi nnyo eddala ebikwanda giro byonna gireka emabega bannange abo benyini basuulira eddala bannaayo awo kubawo nnyo yongerawo nnyo awo baba nkugambe kinyiiza kuba bw'otunuulira papa sidi Kamiliyoni yamuwa omukisa n'amufuula kyali yongerawo nnyo ya pasita Kayanja nakkiriza n'amusembeza afune ekyokulya ng'ali neglected naye kati naba kikamukola okitegeera
abantu Kugira musajja ali onoonya ayogera biriko nakalinga ensiriŋŋanye. Kalinga embwa balinga ke bagayiza. Twaluyita wano okugamba nti papa siini empapula tojja zifuna. Bw'obanga empapula oli mukono n'amannya g'abanno empapula tezibatuusa ku ebyo ffe empapula era bwe kiri olaba omukazi yamutwala ebungereza mwennyininyini gwe yeefuulira ng'agenda nnyo abantu ze munoonyako mpapula wano n'abadaba yafumba n'aguma n'afumba mpaka kufuna mpapula n'alyoka adduka yafumba naye yalimu okufumba bamutwala okufumba yagaana okufumba nze kankubuulire omuvubuka gwe bayita Melody musajja n'abadaba yafumba alimukuyimba ovayo mudraginga mu bintu ebitategerekeka Chameleone wadde alina empisi kalinga ekyala naye naye muteekeko respect olwekyo kye yakkolera bwe kiri Basiima ogenze nze kankubuulirako emizaya obwo obuntu obwo ng'omuntu alinnya eddala kisaddamu kwesembeza kanti waleka obwo sewannaku olina obuleka bwe businga okunta abantu n'amannya g'abantu nze kayokufuma ogwenkola sisembezaayo ng'oba nkumanyi nkuleka wala empapula tajja zifuna empapula tezibatuusangako ebyo it's just a passport. ate nawe wafuna passport alina najagenda kikozesa just kuwoza nafuna empapula asobola travelinga reputation y'abantu you understand nnyo that's too bad bafuna obutaba nyama ne batula nabwera kwogera kuna kalinga akagolo bonna tugende mu maaso omulamu omulala omulala lawyer Semakadde tukomekereze nga tugamba papa sinti ogenda kufuna mpapula ng'odda mukono n'amannya g'abantu era gwe mwenyi tula wansi weekuŋŋanye weebuuliye ng'akasajja akakulu tolowooza nti okuba obumpya oli mwana muto oli kasajja kakadde weebuuliye va ku mannya g'abantu period sikuzzaako omukono ate ekyakusiranya ng'oli Uganda ku myaka 40 something tolowooza nti ogenda kitereereza UK mukwana ate emyaka gyogendeddeko ku kyeyo mifunyo emyaka 2 we bagendera ku kyeyo Papa Cindy bye. Neni nekiddako ama omulamu omulala yokindaba akakasiriŋŋanya President Museveni fires KCC executive director over Kitezi Garbage. Mwagala kiteesa akuba tukirekeyo. Of course tukiteeseeko amukubiza asookamu naye ku nsonga ya KCC enze wembuuliza singa President Museveni ayamba ku executive director n'alonda Babi Kyagulanyi oba abaposition bo tebabawa mirimu nedda awooyo omukyala gwe bajjeeko obwagundi obwambasada oyo omusajja omulugwa omukazi omulugwa ali abadde ambasada wa Canada bawe Babi Kyagulanyi agenda afumba emmere Babi Kyagulanyi yakola TikTok mukazi muyigirize bamugezesa bamuwe ekifo ekyo tulabe director naawe agala someone with a leadership skill not your video. Of course sima mababu tagala bya bufuzi tagala kuyingira mu ebyo bintu byonna naye mukazi housewife no she's actually doing well. I know interior decor, she does school runs, she does the station, she helps write lyrics. Anti bachiwera bwa kitoliita President Museveni ajja UK omulimu bagweliita kaggwa atulita urban planning ya musobola abaddeko ebweru bamwali wambasada wa Uganda n'ensi emu mu Africa yagaana Rita naye baddira abantu ababisi ddala ddala omukazi Jennifer Musisi yava Bungereza Museveni era awadde Rita agenda kukola ambasada wa Uganda Namibia yagaana kati wembuuliza bannange lwaki ogwo omulimu tebagenda mu America Canada Bungereza oba wano mu Schengen bajjayo omuntu omu abaddeko mu system bwezityo abantu bali happy mu nsi zino zetulimu bali happy nedda Mezaya kyogamba bbe wakuwa omulimu guno ogenda okole oba obeera ambasada ogenda okole nedda Rita kyengezaako okulaga kiri bwe kiti Rita bakuhayalinge nga bwe bakola Jennifer Musisi ono nyakana gwe baleese nawulidde wa example nga wa example za Maryland USA so naye si mubi alina example gye yawadde n'agamba mbu USA mbwe a company can adopt oba bawe Franka Gashumba anti abo butambuze kyetagisa omuntu abaddeko mu system nze ekifo ekyo
nkyagaliza Babi Kyagulanyi oba litakagwa. Basuti mutapinga screen misharinga n'okusharinga tugende maaso. Bwe kibeera nga bakiwa bakazi. Kuba bayivu. Bakiwa bakazi bagenda kiwa Nyakaana aliko. Kuba bayivu. Naye kaakati muvaayo ne mugamba nti Babi simanyi tasobola kukola bamutuukiridde n'agaana. Bagamye mbuva ku Babi. Bano tebategeera. Bano tebategeera. Nze myaka gye ndabidde Babi. Simuuliragako ng'ayombye n'omuntu emirimu gy'agikola bulungi akuma abantu asembeza abantu awa abantu ebitiibwa. Akozi. Nze ndabira ddala ng'asobola okukola omulimu ogwo. Nitolya ki? Just ngambe kakozi. Badde ndabanga gwalina byolya byotampaddeeko leero. So, nze ndaba nga Babi Kyagulanyi asobola okukola ekifo ekyo bulungi. Nze ndaba nga just bakomyewo Jennifer Musisi. Akomuzeeya waliwo aggaye mbu bakiwe maama w'ekalangaalo. Maama wange teyasoma. Bakomyewo Jennifer Musisi. Nze mujalagisereka jakikola. Jennifer. Banange Jennifer Musisi aliwa. Kubya obuyimba bw'ekisirusiru. Uganda temulina magezi. Jennifer Musisi. Naye ate munange ebintu byewuunyisa biita. Oli yali anoonyeza ki? Ali tasimanya ate kati bibeera bya wano. Nedda kakaza si bibi. Atalimba oba nkwana just kubuuza. Si bibi. Abaana bafuna tusojja bakusobola bayagaliza ate amwagaliza mu bulungi. Naye olaba comment section babeera negative. Bano tebategeera omanyi waliwo abantu abalowooza. Balwadde ba mitwalo. Waliwo abantu abalowooza nti omuntu abeera Okuvumira kati. Abawagizi ba opposition balina kukola kintu kiyamba ggwanga alina kubeera eva ku opposition. Nze ndowooza Babi asobola okukola. Egamba return Jennifer MK balamusizzaako bannange yonna gye muli tubaagala nnyo. Nze ndowooza Babi asobola okukola. Ono musajja wa Nupu alina amagezi. Lwaki abaana ba Nupu balinga be bawunzika? Kati Sadaati wazze dda n'osaba gundi request nagayedde okukkiriza sikiriza. Babawunzika wa maama. Sadaati yazze dda n'asaba request ya Samukizo. Kyovaanza siteeka kuno bantu bonatayo ba panelists ebibangobya. Ujja mutaka kuvuma ovumi bantu. They're always negative. Omuntu ne bayogera ekintu ekiri positive, they always come back nga bali negative. Tebeyagalizanga bo bamanyi muba mookinga. Kati litaka nkubuulire 2026 tugenda okukuba ab'NUP akalu bagenda kukawulirira mu mazima. Bo eva bajja kuba nga boogera bigambo nga basigalayo bwe baddamu ebyo. Tebasobola kubeera nti no bo balaba positivity eri mu kintu. We baleeta tugeze emmotoka ku airport mbukakati ate bla bla bla. Ne bakola ekirungi mu nsi yaffe tebasiima. Tasaga nti bannange bannaye kino kibadde kirungi. Always they are negative bo bafa kimu kujjako biki dictator kyebafa. Kyebalinga nti kyebaasoma kusoma. Banamuggyako ddi. Ndabye n'omubbi wa TV bamutadde ku kipande bw'agenda kwesimba kuba MP. Waiswa mufumbira. Mulabye ku kipande Waiswa mufumbira yabba TV ng'asomera ku UCC mukono. Lwaki tebamuwaabira? Ne bagimuteeka ne mu kiwato. Lwaki tebamuwaabira? Nedda kati sawa zino yabandoka ate omuntu yakubba TV kitebamuwaabira. Ate nzanyiwa kuloopa. Emboozi tebadde ku Babi ogegedde agama oli ku Babi omwogera ku Babi muveeku. Nsabye request ku appreciating Anita. Uliriza. Nsabye request ku appreciating Anita. Naye ebigambo Wamalita uliriza. Kati yabadde agamba Waiswa okubba gundu lwaki tebamuwaabira. Ate teyagibba. Omwinako obujulizi lwaki tomusiba tomuwaabira mumenyi w'amateeka lwaki tumuteeka mu kkomera. Yagibba.
amawulire twegali gali mu red paper Nge tojjukira byewakola mu kyalo wammwe nga tonakuvaayo naye bakunoonya. bameze nakulira mu kibuga Wakulira eri Kalangaalo. munange liita abantu balowooza kulwakuba ngamba Wakulira eri ku toyi z'enkoma. Kuliko kakutiya lw'eruggi naawe oli wano ogamba. naye Sadat ffenna tulina background kyokka kagoyakulire wano Oba olina obuzibu ne wayiswa genda omuwaabire. akati gwe Sadaati wuliriza nze nakulira ku twale twogera bintu Teragenda kuwuliriza. That is a rivalryism. Oba lita amatwe neyanziza nnyo live yo yannyamba kozi ndi Canada. Nafuna visa naye nensaba omuntu annyambe abali mu Canada ne bagaana. Kale ne bansaba ssente. Nga simanyi kale kyakkola. Naye nga kozi bwewagamba tusabe visa biki nange nengezesa. Within 3 weeks ne bagimpa. Amina. So nenfly nga nenve Dubai nengende Uganda. Ne live yo yannyamba kuba information yonna buli kye nakola nakijja wano. Nali seerabisa naye nga nzija nempuliriza. So wanabadde bagamba toyogera abantu baba bawoza abadde bagamba mutoyogera olina abantu boyamba nga tomanyi. kakati liita bw'olaba ono omutoolo yakayingira e Canada Nze siri mutoolo Eddie, siri mutoolo. Ayoza baasi Sweden, nze siri mutoolo okitegeera. Nakusinga okusoma okitegeera ate kyovola banji successful okitegeera buli kimu kyengenda okukola kugenda mu maaso. Nsinge naawe ayozeza baasi Sweden okumanya emyaka n'emyaka. nedda munnange abantu abagwagwa balowooza nti no buli muntu asobola okujja n'avuga baasi oba balowooza nti no ze grade yemu n'ez'Uganda oba kitegeera mbadde manyi just akikubyewo komawo olwaki nze nvuga baasi era nvuga loole oyo akimanyi nti zafuna ziringa za dokita amanyi omulangira ku Snapchat asasula 15 za pound 2 weeks bwe this one is a fool kati omulinda ali Canada Sadaati akola kye Canada gives you a job tracking. ate Katongole nja kutandika omuvumira mu gundi wano muyise ajje muvume alowooza bulijjo ovuga baasi ananga abantu nvuga baasi Katongole mwalaze wano Sadat wasomerawa Sadat agambye mbuze nasoma Sadat wasomerawa anti kakati Sadaati munnange nze nasoma amasannyalaze nengamala nenyingira mu transport erina nemumalayo ne train kati nvuga baasi. That means the train omanyi ozivuga, right? Oba kitegedde nabisomera wano. Siringa gwavudde eri mu Bwakadaama zisigenda Katongole oli wakuleeta naawe sikulaba. Nagamba abantu jikira tina we nali nkugamba nti mugube obeera ne malt gundi obeera multasker like okola kino okola kiri oyinza okukola ne professions nga 2 basatu. Ate liita olowooza bano babimanyi. Kati nawe omanyi zigundi bano bagwagwa kati gwe wepakire kuza alina professions 3 ennyonyi. Katongole omanyi waliwo abantu abagwa kasi ayingidde Canada. Omanyi waliwo ebintu ebyewuunyisa bannaye kyova olaba nti nno oba ŋŋambe ntya oba ekimuggyako waya kugamba nti waiswa yabba TV kituufu yagibba okakasa mbadde sikimanyi nti yagibba aga Katonda mu ggulu yagibba toyina baasi z'ovuga okirininga baasi aga Katonda mu ggulu yagibba anti abo bagwa pamiti yiino papa ate pauloza pamiti erimpi ate kuvuga speed nawe tutandika ate byalu tutakalebo kati oyoza baasi noba kyakugisayo pamiti yo era nze nuli mwandaba mwana togijjayo
nze internet terwa speed tazikiza kyayogedde yamanyi kye bwe kibanga kyekikola yamanyi kasa tumanya oli yabba TV nze obukakafu mbulina nali amawulire ngalira ne wano wansi omufumbira yabba TV TV kati wanatuuka mu sente awe mwagala tuteera mu palamenti era ne palamenti kati erimu babbi nabayaayi wa TV omuntu wotaswalira nobba TV ne bagikusiba mu kiwato ne bakuba ebifaananyi wanange mbu mwogezi wa kibiina omubbi wa TV tebagala muntu ayogere mazima bwoyogerako ekintu nga bakuvuma wabula nti nze nja ate fena tuli bakadaama Sadati agala bakadaama bayingire mu lutalo nabo tebamala kumanya kiki gye tuvudde ebiki Sadati nze kankubuulire nze banvumidde emyaka 20 ogenda kuŋŋamba kyonsinga ki nze ndi citizen nasoma famire yange eri wano bwe baganda emira ebizibu nga ggwe omuduuze mu baduuze wuuyo abadde asaaga tumute tugende ku mulamu oguddako wama mumalirize alabika abadde aduula mumalirize yuza Ssaalongo mwana omanyi waliwo abantu yuza Ssaalongo muyuze abalowooza nti ebizibu batubyenkanya oba kitekedde muzeeyi mbu natuuse Canada nze nsobola okusalawo ne ŋŋamba mbuno omusulo ngufuke Canada bimupame mu America nga kikye nnyo oba kitegeera era nenkikola naye ate ggwe nsobola kugenda ku mata ne ŋŋamba togenda kuvuma bakadaama walusebo edimezaya tolina gogenda kuvuma era mukomezaawo Sadati mwagala tolina gogenda kuvuma nze nadde ne bazaliita kitegeera nadde ne bazaliita onayingizamu ebyawasa oba yakubba genda omuwaabire negwe wayiswa ffe totuwulira biboozi bye yakubba genda omuwaabire tonabana kuyiga kwogera oli mwogezi wa kibiina ekisinga okuba n'amaanyi e Uganda ekyopposition okitegeera kati gweoyoza bbaasi omuntu akiyininga bbaasi talina kyayinza kugamba bantu toyinza kuvuma wayiswa okitegeera kati waliwo embaata wano egambye busimanyi nga sana mpaata ebbaasa omuntu alina amagulu gombi agakkono ng'awaanya ebbaasa ate bagambye mwana wanyoko oba nina kugenda wa Bobi Wine ze yali annyambye edi toyisa mannya g'abantu mu kamwa kasito nayogera Bobi Wine noyogera ku bakadaama noyogera ku babbi genda kuyuza to abusinga bakadaama to abusinga Kyagulanyi togenda kukuba tukuseeko n'ebikwogerako ne TikTok ulire ng'otya n'okugitunulamu nze nkubuulira nze nkulabula bulijja akawunti yange bwetyo okitegeera just lunaku kwa kulishetinga yanyamba cause life yanyamba okitegeera oli musiru yegwe musiru we mapula abantu gwe musiru ndala ne mu comment section bakugamba oli musiru soma comment olabe soma comment olabe okitegeera siru kulya abagwa bakugamba mu comment oli musiru gwe soma olabe ndowoozo waba mpozi tomanyi kusoma simanyi kusoma nze siru kulya abagwa nze ndi kulyange comment section ni bakugamba oli musiru nkugambe Waiswa yabba TV obujulizi nkuba lwaki wamusiba lwaki wamusiba naye wabendera emwanyi ekalangaalo akwata ndoope
Wabange mwanye kalanga. Kugenda Sweden. Ati njagala nkubuulire. Mutulagere chimpi cha TV. Bazabita temudaivatinga. Ekyokubiri. Mugameze nasoma okitegeera teri avuga basi yasoma. Tyavuga basi yasoma. Mukwano welcome to Bulaya. Wasoma kuddayo osome. Mwanji mukwano. Abesto muvuma Janet namuvuma wa Janet genda odyewo video na Janet nze nkola live Sadati okyali new kama mbye Bulaya naye ojja toyiza kunga bakyakukola teryakidininga basi yasoma omuntu gwe mwogera naye era katalina Bulaya ejimeza yo ino omutima omubi oze kulitisayizinga basi watuze kyekituufu wadde okulitisayizinga twogera amazima no meeting a president nebakumba katiketiko okwesaba kwekikadiko genze Uganda nebakumala sente musajja Museveni tajja kuwa sente otawanyira bwereeto kolerera abaana bo kolerera abaana bo nze nkubuulira Sadati wasomere Uganda ddayo osome agenza muleke kasagambe ali Canada. Johnny K, how are you Johnny K? Okutuuka ku level gyendika embizi egenda kutambula. Unmuting jangu omuyombi wanaavaako gwe baleese okupima mizaya then tugende maaso. Mbawulira mujebale. Jigera kisa Johnny K, kyekiriwo. Week egenze etya. Naye mitagasa kulabye. Rita wanengedde ne family nsakulabye. Omubbi wa TV agende mu parliament. Nabaddemu for like 45 minutes then nengende wa hope. Byonna biri ku snap ya. Ngabadde mu maaso ddala wali ddala naye Afrika teyawoomye. Updates. Kukuba ndongo kukuba disco abantu bangi abajogeredde obubi eyo discussion nzibu nnyo naye nanti musoke mupemu akadde katono nnyo a moment kanjogereko banange munebalize Rita banange Rita nze simanyi kumanya ngenyinza mwebazaamu Rita mpa sente ate mumanyi sisabanga simusabye tapa akosera zika wansi wakakadde nze mbanja wakangamba weekend yiyo banange munebalize omukyalo tukweyanzirizaako tigenda kuwa imulinga amaze kufa banange Rita mpa sente tapa akosera zika wansi wa miliyoni mbanyimbi sakole tumya kulaivuze baba yangu abantu abasinga baagala bano abeera onagamba olinayo sente weekend yo yiyo takanko wansi wakakale abestowa wangi bebi ani ataddeko n'omuvubuka Sadati bwedda simugyeko omuntu gwasuyamutaddeko mwena mulina right alabika Tina yamutaddeko Rita nga nakusubiddwa okulaba mu Afrigo nabaddewo yamukomyako weekomye okutigende gamba mumuleke kubanga bamulese okuvuma bamuleke akuvume wabadde olabika ku ttebo z'emabegako katono awo ate omanyi bw'entambula situnula nnyo omulimu gwe baali amwetedde okukola mu maaso ddala eno mu maaso baddewo nange okumpi ku stage wennyini mu maaso naye omanyi bwe tutuula obimanyi ebyaffe ku right ekitegeeza wanda bye Rita wennyini wanda bye era mukomyawo era nembagamba mumukomezaawo kumuvuma mumuleka amuvume neze yasize mujjako nemuleka bamwese kukumaliriza ate kati nalikoze enki alabika Rita yamutaddeko ate mga mulese amukomezaawo kati ate yetaddeko yekka nze mutadde kalabika Tina
mwe mwenyini mwagamba temwagala abantu bavuma panelists the same time era mwe mutekako abantu abajja kumba abantu natandika gundi nse nva nkyogera nga live etandika bawoningideko tayagalako bantu bavuma abantu kati mwagala ndoza mbajjeko rights naye sadati so ne muddeko gwasoose ne mumukomyawo namudisconnectize ne mumukomya which means mbadde mwagali avuma nkomiza si bwe kiri tasho ya hope yabadde etya yo yanyumye nnyo yanyumye yes wow either oba tina kuliko akikoze I'm telling you the truth tina yamutaddeko sinamuteekako mwamuteddeko mukusooka ne mujjako ne mumuzaako era mbagaye mumulekako mwenyini mumulese kumuvuma kubanga mbadde munywera muvuma ne mumuleta kati muzaakaveko sadaki asigaleko tina gwalina rights eziteekako sinnamuteekako bamutaddeko gwasoso ne mudisconnectinga yamukomyawo which means badde bagala amuvumi yamutaddeko wadde nogunowamuacceptiza ono gwasose ne mujjako nomala n'omukomyawo wano nze mbadde ndaba gwamuacceptinza ogwokubiri era gwamuacceptinza n'ogwokubiri omukomezaawo namuggyeko nomala n'omuzza gwamulese ate washirimba gwamulese sinze mulese omulese ogwasitose ne mujjako nomala n'omukomyawo kati mizaakamukanveeko kati mumuleke ateese amalirize kubanga tekiba kirungi bannange mbanga abagala omuteese n'avuma panolisi nemujjako n'omukomyawo era nga mulaba muvuma n'omukomyawo era amumalirize really that's too bad kuba temwadde muntu respect kubanga nze mbadde ku ssimu era mwekanze nga owato omwadde muntu respect kubanga yamulese ogwasoose ne mudisconnectinga n'agenda mu comment section nga amuvuma ne bamujja mu comment section ne bamukomyawo ne bamuzza era ddemu amuvume yambagaye mukomeza amuvume nesirika kubanga si kirungi mwe mwenyini mwe mugamba temwagala bantu kuma panelist the same time musinga badde panelist munange nabadde ngamba nti kale nemwese it stranger avume panelist mwena mulina rights ezigattako mwena naziba kati mwaba babekoze mmwe kubanza Wabulanze rights zinzijeko kuba sagala kummanyira nnyo mbagambe sinze namulese kale yeerese yetaddeko abula live buzezeza mu rights buzizika kati kanzi kumanyuleko ofe ndowooza nja kufa sijja nakulya nzijako nonsense mwaka gini mwabeekolera emisango gyammwe musesa kati nze mbeera wano ng'obukolo bwonna buli wano sirina ng'olaba tewaliwo kakoze kooti kakoze bwetu naye mwe ababikola ate Rita nawo nsesa obadde otekako edimiza yange atadduse obamanyi oba tobamanyi ate babaleese omuntu n'amuvuma ne wemba nze singa nagendebadde tebanyi nti nagenda vuma ekyo ekikusoose nga yamuvumye mu kusooka tudde mu buntu yamuvumye omundi ogwasoose ne mujjako n'abeera mu comment section nga amuvuma era ne mumukomyawo amumalirize era bamukomeza babuuza mumukomezaawo mumalirize tuteese ekyo tukiveeko Edit tusonyiwa emikolo John kulikayo emikolo twavuddeyo mu Afrigo naye ndi mukoowu Rita twanyumiddwamu gwe wasinze okunyumirwa kuba wagenze ku show bbiri kyankoze bulisi Macrofena twabaddeyo eno wabadde ku tebo ya Ashalavu twabaddeyo fenna twabaddeyo kuba Ashalavu tebo ye yatubadde mabega awo ng'ali mu white ne sister we gold then wabadde awo n'omukulu Medi Nsereko Sebuli bannamulengeddeko mwebale kunyumirwa kati mulamu akireero Katongole aliwa Katongole taliiwo kirabika nze mumaliriza vibe kyeriwo mpulidde mwogera ku ya rape gomanya omusango oguli mu ddiiro ogwono onabbi omukazi ekya nabbi omukazi kyenyinza okwogerako nti ekyo kiyapeninga ekyo omuntu nti baawe bw'aba yalina sirimu pasta yiga ne babakebeza era nga bwe yabyogedde ekyo bakiyita discordant couple buliro ne byayogerako Joni kebogera ku mbunabyo omukazi yakwatiddwa owoza discordant couples nati ebya sirimu byempulidde mwogera byempulidde boogera
naye nga nabbi omukazi nga mu America bakurepinga batya anoonya amawulire alina sirimu talina talina baawe yafa ne sirimu wabula nati pastor yiga yalina sirimu ne basigala nga beegaddanga tewaliiwo gundi naye mukama nga mukama abayambye nati ekyo mukama yamuyamba munnange kubanga abasawo bakyadvisinga nti ne bwe babasanga nga kwomu kummwe talina mulina okukozesa protection kuba tewali guarantee okuza kulya nabbi omukazi muleete oba nedda naye nga mumanyi kati n'omulamu omulala Rita mbadde ndaba wakola posti abantu bange ab'ebyobufuzi benzikiriziganya nabo bagamba okola otya posti nga posti ekuba etukuba byonna bibeereyo obadde kuteesa muteeseze mukwano posti gye wakola ndowooza eya president bwe yali president wange kuba bwenjogera abamu abesito abo bajja gamba balina president waabwe mugamba omuyimbi ogwanga Kyagulanyi tudamwita president w'eggwanga omulonde his excellency Bobi Wine Kyagulanyi center mu Mitembo Musimbuzi amazeemu amaanyi kati wulira abaana bano kati nati ye president ye yalondebwa naye afuga yalondebwa n'abaani ffe bannayuganda abamukkiriza endiga era ng'atadde Uganda ku bunkenke endiga mwe mwalonda asuza Museveni nga teyeebase nga yeebaka abanakuza birthday nga yeebaka amakulu n'awanika kambaleko emboozi eyo temujja gisobola ndi mukoowo abantu bano badoyogerako tetoyogedde Amarita katuveeyo Katongole ye yali badde n'amaanyi okubaako ebigambo ebimu byayogera naye ndi mukoowo Katongole kyabataze mwakola posi mu president we Katongole tayinza kugaana alina Katongole tayinza kukyawa Rita ekyo kyo tekisoboka ate Katongole nze Rita Kagwa 202 I'm back on Snapchat. That's it, breaking news. Museveni fires KCC executive director Mr. over the stage garbage issue. Tamale Mirundi family apologizes to Uganda for demeaning or butchering them. The bitter words yakosanga. Then Maggie Kaima allegedly raped by 7 men in the USA and went mukoma. Rabbi omukyalo oyo mumujjukira abeeranga ne Pastor Iga. Then DP bloc endorses Mpuga for presidency in upcoming general elections. Era aba DP bloc bobaagala oyo. Then Papa Cindy comes out and confirms being being GAY. Then Bujingo, Pastor Bujingo and Pastor Kayanja finally met at Kapeka, where they were all invited and they sat on the same table, and yet we all know they are enemies. Arita nina chibuzo, do you know Kayembe? Lawyer Isaac Semakade, elected president of Uganda, lawsuit, just like I'm the president, Bloggers Association, Semakade was elected president of Law Society, meaning that he actually have lawyers. Yeah. Kati tutandikire Kayembe omumanyi. Asimama yakola ku byaki. Go amugaseeko. Abadde agala kuteesa biri ebyokugendebwa ne kati biwedde. Kati bambi ba sponsors ne bwe mutulabako mwebale nnyo ku sponsoringa mwebale kubanga ntino making sure nti mbeera kuno every Sunday ne munteekamu ensimbi tulaka tubalabyeko mwebale kujja katutandike ne program y'olunaku endala bulango buwedde waba sponsor actually to relate it's now 7 I think in future tujja kuwa ba sponsors at least maximum 40 minutes
kubanga basponsor bano mbatwala ne ku page zange zonna everywhere. So we'll just maximum 40 minutes maximum. That's actually maximum, meaning that minimum is 30 minutes. So basponsor batuyambe nga bambi babere kumpimpi. Tulina basponsors bangi nnyo kati nga basipamanya tyasobola kujano. Tulina basponsors abakola conventions za UK. Tulina basponsors abalala bateka musende nga right bags. Bonna tebavayo naye kati we shall always remind people that to go to PH 104 Pioneer Mall to buy very beautiful nice bags. Katutandike nebibadde mu week tulina nsanyisa okubalaba mwenna bas panelists bange babaliwa. Akataliko sino kwali meza yazze mugaseeko ne Mariam abalala sibalaba. I think they are caught up just like God after to be caught up mutalabikwa. Kati tutandike kansoke okubanjulira Huda Store Mariam nga bebakyala batunda ezo gundi nayo yomu ku panelists hijab abayas enungi n'amakanzu naddala ayambaza n'abagole abasiraamu balina very nice gowns naye uyo kwali ku panelists Eva abeerawo ne Katongole taliiko for delete tumulina ne Johnny. I think they will come in due course. Enenga waba tusobola tujja kola mu tuwanga waliwo omuntu asobola okuteesa nga manyi okuteesa ebibadde mu week obi summarizing obulungi. Like throwing her in, it's okay. You're always welcome. Send a request to inviting. We do not attack fellow panelists. To attacking as a kenyini hosti neboba or wanda bienga nebambi. Cheers the kilogendo chogere ku page yo oba chiwe blog omlalange. Bye nsali sokola ba meza. Tutandise nachi. Na kwanjula. Yes. Ngalamusiza bannaye. Naffe tukulamusiza. Ogamba kibiyita mugamba mutya mwenna bannange. Afro-Canadian mulamusiza. Badde mbuuza Afro-Canadian ne Doka bebamu. Si bebamu buli omu akola bibye naye nga bakwatagana mu business ebagatta. Doka akola paperwork, Afro-Canadian akola conferences zaweereza zogulako invitations. Agaba invitations. Kwegamba sibebamu. Doka atunda tickets. Doka akola travel. Ali mu bya travel sonya njagala kulambula. Sonya njagala genda America naye abantu abampise bonna bali kuva omwanyi. Awe tagira Doka agenda panga azifu oli mugagga muvundu akuwa account eriko milioni 4 akuwa ekirimu namazina otekeyo bakuwe visa. That's what Doka does. Kati ate oli omulala Canadian yakola ebintu kusomesa cancer, kusomesa HIV, diabetes, kateka conferences mbufunze. Kati tumujjako invites. Tumugulako invites Catherine. No kwata invite eyo kati nganze vede sina paperwork ne mutwala ewa Doka nanyambako. Nebwe mbabyo nambirina you don't need Doka bobaba naye. That's a disclaimer. Bobo bidina you just need an invite only. Then we yole never know you know mulimu mulungi oyina akasente balance mulungi ku account. You don't need Doka, just you need invite ne paperwork wo tekeyo application. Ekitegeeza nti enamba ya retail eri ku bio ye ne ku Facebook kweri. Ekitegeeza nti no Afro-Canadian yetakola paperwork. Invite oyagala genda Canada invite yiyo. Akaba invite zida tapping screen. Musharinga no kusharinga. Kakati awembuliza. Awembuliza. Immigration. Buuza. Awembuliza nti lwaki kati tebakola partnership. They do. Ekintu kino omuntu ayagala okutambula ne bakibala lumu. Anti kati olaba usually Doka bwoba oyagala genda Canada agenda ye kenyini n'agyegulira n'akugulira invitation n'akubala omulundi gumu n'agigula ku Kathe ng'akozesa Manyogo Rita Kagwa Mpita Rita Kagwa okujja okusoma ebintu bya HIV cancer namunyobolo diabetes ku lunaku luweruti era kopi eyo ne bagisisingako immigration eri ye Canada egaba visa n'ekibange ekimanyi Rita Kagwa bw'aleeta kopi eno ye nannyiniyo kati ye Doka abamaze jigula ku gojjabuzi ku office ye kutandika kujjuzaamu ebyo ebintu ng'okozesa laptop ye oba laptop yo oba simu yo ne pad yo
kubanga kwatuuza ssente ezisasula byonna naye nga woba ogwozi muwadde n'atuuza n'asasulira biki paperwork katakataka ye 99 gwoba tolina then bw'obanga tolina statement n'afuna abagagga b'omu kibuga abawera aba companies ez'enjawulo n'akola ku bya sponsorship yo n'oba nga gugwe sponsor oba ne beba sponsor nga gyebiri era yo Yasin Abani ogamba kisoko typing ekyo yagamba otugamba awo mugundu nti ndi mutuuze we Canada tebanzikiriza kukola paperwork mu butuufu mu mateeka ga Canada bwe neetaba n'omuntu akola paperwork ne wabaawo ekizibu ekijja basobola okusazaamu obutuuze bwange. Okay. So kakati ensonga lwaki nze ntegeka conference wano eziri registered eziri legit nenziyimirirawo nzikirizibwa n'okujja abantu ku airport ne mbaleeta ne mbatuusa mu buli wamu naye nga seetabye na muntu yenna kukola paperwork. Waliwo wano omuntu gwe baatisse Eddie omumanyi njamu ku inboxinga baamutisse ataago mawulire lwakuba kyagasirikidde naye musajja watabadde ku level yange naye ng'afunye obutuuze oba mpozi nga yali atulima nga yali tannafuna butuuze nga kyali ku permanent residence baamutisse omusajja nga w'amaanyi naye nga abadde akolera abaana paperwork abakolera engero n'engero ezo nga zeetabamu nga bajjako ssente. So kati nze omulimu gwange gavumenti enzikiriza ku hostinga conference zenregisterinze nenziyimiriramu nemba nga ndifendinga buli kintu kyonna ekiba kize neseetaba nenkuwa invitation eri legit nenga sikoze paperwork siyetabye mu kukola lugero nze era olugero ndukolera muntu nga muyambye ku ssimu era nkugamba ku ssimu saagala muntu andicodinga saagala muntu gwenduwandiika okukakasa abantu nti nze naluwandiise nyamba buyambi era ekyo ekisa tujja kutuuka kiseera ndooza tuleke kukolera abantu ngero nze engero nzitayipinga engero nkutayipingira abantu bonna benkoledde engero bonna bakimanyi nkutayipingira olugero nendukuwa naye nga sikkirizibwa kwetaba na paperwork edi ndooza kyekyo okitegedde kakati doka kati kambuuze simanyi oba doka asobola okujjako omanyi mpulidde nnyo Rita Kaggwa ng'abalanga yesebo akabanga kaneneko naye mbadde nina nga ndi bit confused era sometimes okiraba nnyo Rita babeera ng'abalanga I keep quiet nga nina bye mpulira bye njagala okwetegereza nga ndabanga okay mbadde nsaba kubuuza doka omuntu bw'asasula ssente ze yesebo ne bamumma visa ekintu ekyo kibeera kitya Kati fenga kudoka tulina kye tuyita MOU ye Memorandum of Understanding eneyamba client ate neyamba naffe nga company era tulina statement yegamba nti client waffe baba bamumye visa we are in the second time. For example ayinza okuba ng'asabye US nekigaana netumugamba naye omanyi jangu tugezeeko ku Canada ate oba oli awo omukisa gwoga guli kuki ku Canada era client waffe tannamusasula ssente zonna ku second chance yesasula bwesasuliza visa fees ne invitation ku nsi eri endala naye wasigadde is us, so that's how we do it. Yes, kubanga ba agent abamu olu kasaba mu visa agamba oweddeyo fene tukola bwe tutyo ate oba oli awo n'ogwokubiri ne kigaana ne tugaana naye omanyi kale obadde kasoma waffe mulungi katugezeeko n'omulundi ogwokusatu oba oli awo kinaayitamu, so at least we try okulaba nti maami afuna naye tetumusuulirira awo nti lwakuba ogusooka guganye agende already abantu wadde akasente ke at least we are in the second time. Nkutegedde bulungi. Yes, dear. Kati ndowooza olabye emirimu gyabwe gya njawulo. Doka akola ku paperwork until you get the visa. Yes, ekyo nkitegedde bulungi. Then only Afro-Canadian Inc. ayina different conferences ez'enjawulo ezisobola okusobozesa okugenda Canada. Kubeera very good, kubeera productive, kubeerako ministers abeeyo mu Canada, by health practitioners, literally mubeeramu every other multidisciplinary gundi zonna zibeera mu team zonna zibeera ku conference ye
kwaliko ne mayor wabo weyo area ya conference myali like bili extremely very high budget and well organized in kati much as abikola of course because that's what she does, she has the passion of holding such conferences which causes nga kakodyo akukusigala Canada naye ate togamba onekesi kati let's assume bili UK totogamba banange ati nze njagala sigala era ngo bigamba immigration officer bilina kusigala mu ggo okitegeera let's assume ku airport bakwadde bulungi biki oli ku airport bakonedde o travelinga bulungi era doka akubuza togamba nze banange golaba nziza kusigala era nze eri Rita yatugambiddewo tugenda kukola olugero tubalimbe nga bwe tuli ebisiyaga omanya abantu abamu oluusi mubeera ano bamulina dimensions sitegeera mugenda temwera bagambi nze omanyi nti no kati kankubuulire naye UK conference gye mbadde nanga abantu bonna gye bafuniddeko visa ba Ruth Kalibala baani bonna ba Mariam omanyi nti no waliwo omuwala yagenda n'akubira oyo Liz lijjukira Liz yeyisanga baboni yeyisanga bazungu n'agamba halo Ferita eri ku live yatugambye era ffenna ffe tujjeyo ku bya conference ffenna tugamba era natugamba muno tusigale ng'ewedde omwana naga what did Rita say? I don't think jukira omwala mu advertisingira bino mbambi buulidde mmwe bavedevede mukozese chance omwana nga tambala bula sikatanzijeko kagigiko bavedevede mukozese chance omwana nga tambala bula sikatanzijeko kagigiko kati nengamba tugenda kukola tutya bana tebakyababuulira kintu kukozesako common sense nti omuntu wa invite abakugambye invite yokugenda mu conference gy'atending ku omaloko oteekeko njabala hey you don't always an explanation you don't jogenze oba ogenze watebimukwatako the most important thing you were at the conference did you go you attended then yes tandika ogenda otandika okufuna empapula tandika okufuna okunoonya emirimu what are you doing on the streets? Why are you jumping on the next flight back home? Are you okay? Kugamba ogeze okulanga conferences e Uganda zonna ziweddeyo ko gwe kolinye ennyonyo gye munyawa abula mundeke tekiwedde tesikizaako mukono naye nti abalowero oddukira wa kyekibuuzo bw'otuuka wano omuntu oyo kati nze nayita brother wange naye nataagala kwonoona linnya lyange nti atuuse wano ate kadduke era yamaliriza n'addayo ewaka naye nga visa ye ekyali kati akomawo tugenda kukola olugero yeweeyo tugenda kukola olugero naye ekibi mu lugero lwolwo olw'okuddayo ke Uganda metaga ati nyingi nyo wakoze bubi okuddayo babadde tebalina kye bagenda kukola they can't arrest you abantu mwe mwagala recording kati wano mu recording oki ani ali kutu recording oyo bannaye wakoze bubi okuddayo wamwe obadde okyayogera akubuuza nti okay if you thought that this country is safe and because that question has gone up here whether you like it or because I usually don't advise people to go back kati nga Victoria tayogera Luganda nakugamba nti sigala conference gy'attending bulungi mu bitiibwa otulene mu maaso buli kimu n'omukono wanike naye bwe ggwa teekako njabala gende mu bakwano bo gende wa Rita Kagojja obeere wano ewange tubeerewo tunoonye omulimu otandika okukola nga then tutwale nkulagirire gye beeweerayo oba nkutute Scotland oba nkutute Liverpool nkututte oba Croydon ogende weewaayo bw'otuukawo oluusi oba na ssimu gy'osooka okuba hello my name is Rita Kagwa njagala okuseeking asylum ate oluvadde anti ewaffe facing a persecution okay appointment yo tugenda kuweereza ddi appointment yo eddi ku message eno simu yo gyokosa nti ye no problem bonna babikubuza nga bakubuuza olunaku you're going to have an appointment of interview eri form okitegeera kati oluna interview bwetuuka but this is just mbisambulisi kubona tuli ku live abantu bafuna recording abantu okitegeera because this is supposed to be confidential ngotuka ku interview nga bakubuuza hello how did you come literally ningamba what tips are these Susan ngotuka ngogama mbuno yes nabadde nzize ku conference naja attendance actually the main reason yanti aba their conference is ndeka ko denze sigaza wano ekisooka nze eri bino bye tuli ebisiyageeka bandi bubi ku kyalo kyonna bizabana ebisiyaga ngenze ndidde abantu n'abaana buli ekintu maaso nkiridde
ogamba just nabagala okunzita zino zonne enkovu muziraba zino laba wano labe zonna ng'ozisikayo baagala kunzita laba wano bantadde ne mawulira ejjukira evidence tuba twazikoze dda wano laba eri yonna yonna bali mu Jose the blogger ntadde Rita Kagwa ntadde just simayina kumanya biki okitega wano kati jjukira bwe tuba tujja tukolayo scenario ne creating a recreation of a scene abantu tutekako musaayi muto oba gundi gani tomato sauce nga bali mu kukuba tukola recreation eyo nefaananyi ne biruma pa ne bimala okuluma ng'otereka evidence one kati tulina evidence eza police nazo nga tukuwa tulina ebibiina Pride Uganda wa evidence tulina ebibiina biringanga bisatu ampatani buwide bulungi ne batusobola okutuwa evidence ne tuzigulayo mu gatiiba n'abawala abakolayo ne badi bazituguza evidence number what si number tugenda mu evidence eyokutaano medical upgundi bwe bakukuba evidence number 6 tulina gundi toteka mbya Interpol because they will look for a reference number toteka kutowabera omuntu wako evidence ya Interpolator kubanga they are going to look for balabo omukyala gwe bayita Rita Kagwa bumunoonya bagenda okukebera nga teri oteka mbya police we kasanga naye nze mbadde nteesa Liita mbadde nteesa nti ebyo byoli mu kwogera wali bivuddeko Bona omuntu wa recording afiira ku recording eno. Era Marita bireke akwetaaga gende mu inbox. Akwetaaga bimali mu inbox. Bajja tugira gundi. There is nothing they absolutely can do to because when you can walk on screen recording, you know, because they will ask you for proof. You don't have proof. You don't have proof. Do you have proof that omuntu namukolera the story nagikosa nagera nafuna empapula ne bamuwa? You don't have. That's the thing. And one thing I should assure you, buli muntu gwe nakolera story tewali wagwatawanga mpapula. Bonna baba oba ozze leero bakuweera wenje. So long as nze nagikoze bakuwa because I know all the questions they ask me. Ekyo kiwedde tetugenda kizaako mukono tutandika amawulire. Ekibadde mu week Maggie Kaima reportedly raped 7 men. Basponsa affe tumutulabyeko kati ne omugira nga muzzeeko ettandike tukole tugende mu maaso mujja kuddedda nga puroguramu yammwe ekomyewo inshallah tugende mu maaso lwa mushana banange musiiye mutya abalungi tudde bawulizaako wiiki namba tibawulizaako musiiye mutya abantu baffe mwebale tulabanga mwebale kubeerako buli lwa Sunday mwebale tuwulirizanga mwebale kubeera ku Rita Kagwa ne mugamba ati ne brand temuyinza gisuuliya eva mbeerawo nga mutulinze bannange tulyanziza nnyo tweyanze tubasanyufu gye muli kale tusimbule simbule embalaasi